bewalana njaba kunyumiza ku bati vale nembo banyumya kyukambo bewalana okufa bana ne information ijjawo gyotaba tandisa okutya ninagisaka tandisa okutya tomaika tijembeera gwe manyiyo lwakusirika ate sigo wakoze akanyama bangambye bashuga mami neyuniya gye bakweyunira kati sina yadde no bangambye ogenda London ate nga madamu akutwala bangambye olina omwana e London naye ompita mu ssiru wallahi ne bangamba anytime from now madamu akutwala olaba omwana naye kirungi bangambye olina empisa era tulabika tujja kufuna ssente naye wenkulabira boti ngogeze nana ngenda kakasa ensi sana yatugamba talina mwana abano bakweka tugenda batuga tugenda batta tubadde babi gy'olisane ye omukazi w'omukulu ani alina kyamwagaza we can just advise you tuweekwate bulungi ate kyabwogenda nda ntodda bini nkubuuzaako buno bakabubwa nkubuuzaako nga munno bwogenda nda ntodda mami bampadde n'ekifaananyi kye tulina ne mukwano gwaffe omulala alina omulandani ne mwana muto naye yamumpa ku ssimu naye nga naye azizza omusango naye nina kye nayogera wano ne ŋŋamba oba nagamba ntya ne ŋŋamba simanyi alina omukazi omulala nnyabo ku mwenda ogw'ekiro bankubira essimu ng'ate nina okuwoza naye owuwa anyambe ennaku zo siri bulungi edduuka lintwala niyo kimabudde omutima gungamba nkugambe siriwo tetukola kuva jjo tukolera abantu tukole tubakoledde ekimala era tebasiima jako sataaganye okukola tugende ekyo kiriwo Diagram Evolution presents the Queen of the West, Omega 256. Lugaga Cricket Oval on the 19th of September 2025 in the Omega 256 live in concert. It's dubbed the biggest concert of the year with Omega 256, Queen of the West, talented Ugandan singer, performer, and songwriter. So Kampala, are you ready? Entry is 20,000 Uganda shillings, VIP 50,000 shillings, and a table of 8 goes for 1 million Uganda shillings. It's time to party. This is the first ever Omega 256 live concert in Kampala. The Queen of the West is in town. It's gonna be bloody. Powered by Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Kadanke Brand House. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay, so olunaku lubeera lwakuna essaawa zibeera 12 tubeera mu Sabuka. Zaika Gatto ye twagenze Kizuula nga yabadde asudde programu eno. Tugagira awummulamu. Nga tulaba temukyagiraba. Yogere watufu gye wamusindise. Wamututeko ka vacation. Sina vacation gye namututeko Kagatto. Badde nashengenda okwogera ne maama omusajja yaŋŋamba olemesa lumu ambulance okuyitako oli Kizuula nga mulimu wo. Nendekera awo. Olingaganya jiviira kati mukazi we babanga yali mu Laba, laba. Bwagiziyiza no bwagiziyiza. Kale bala. Ola obeera nga mukyala wo batwala. Omulaba. Aganye. Olabiddewa. Bwe naawe edduka na bintu byo. Eba naawe oludde mu busawo. So eno bagiyita Hijab Nation magazine. Nga tonnampa yange. Atannagifuna yeetaano mukwano okubanja n'okubanja ggwe ssente. Abantu beeyongeredde ddala okugula magazine. Obadde okwata mu nsawo ate n'okola oti. Nga lwaki otereza ssimu nga nkubanja? Bane wasiriwala ssente. Badde manyi we gayi yeetaano oli mu kuggyayo ssente ompeeko. Ompe? Igwe. Ngamba nkuweeko mpe magazine. Erimu ki? Tugiraba. Mwendi. Nga n'okolamu ki? Muslim women leading change. Faith and fashion where identity becomes a statement. Saliyo. Stories of Muslim women shaping culture, fashion and leadership. Byebiri munda. Conversations with bold hijabi voices. Nensookerawo. Ano ikop ya nerangiramu. Ne bannaani. Sokolabe. Njagala olabe. Ozolaga activities ezaliyo. Kati wano abaasubwa first edition. Kuba kati omusiri gwe tewaliyo. Kati ono RCC, former RCC, hijabi nga nnyonnyola politics n'akakaaya. Bajja politics mu ddiini. Ono ajja tinnamyalo. Oyo maama wa ghetto mbwati. Twafuna we twamala. Mwamala. Eno photoshoot ya Hijab Nation wono nga nnyonnyola ebirina okuba mu kiti y'omukyalo omusiraamu. Naddiro olina okwekuba make-up, naddiro olina omujjako. Ono annyonnyola abakyala abasiraamu ku byokunywa n'ebyokulya. Stabu wa Natooro. Notolekawo sponsor. Sponsor Mami Gadgets. Ono Stabu wa Natooro. Alina page 2. Nga nnyonnyola akakaaya. Nga yakannyonnyola nnyo. Ne music. Ne byayiseemu. Ng'omuntu. Olugendo lwe kitegeeza mwakoze omuntu w'abantu. Ono Ashura Mutale. Ono wakozewo program omuntu w'abantu. Omuntu w'abantu ali wano. Ono Ashura Mutale challenges of Muslim motherhood. Ngamadaf page. Yes. Wekifaananyi kinene okusinga byayogera. Kati wano ne twogera education empowerment. Eyokubiri yeeri wanga tejja. Enki. Edition. Kala tebirina kuba muno. Tugenda eno volume 1. Muslim women and the gym. Maza. Nare kati yaziba jotu.
Kale tugula magazini ya Hijab Nation yasooka. Ero gituwe. Mugenda nayo gifuna. Kati atwagala kati ngule yasooka gye saali. Akati bino wetaagamu ebintu bingi okubimanya. Ono naye sponsor. Kati ondabye. Ne bakusede badi bakuwa empapula 2. Nandibadde nfuna empapula nga 5. Inako lumu. Inako lumu. Kitundu. Hani egikoze? Nange. Hani egikoze? Tekisoboka. Bakuwa empapula 2. Ate kati okazi. Bodi. Eno gawuni y'abasiraamu gye twalonkinga mugundi. Kati mulimu ebibuuzo 10. Naye by'amaanyi buli omu yeetaaga okubimanya. Byonna 10 oba olyoso n'oba okwatako 5. Kuba buli mukyala byebibuuzo ebisinga okuba nga yeebuuza. Seeka yabiddamu. So buli muntu yeetaaga magazini eno. Ka mitwalo 5 bannange. Naye sooka ondabe. Nze feesi ya magazini. Olina kyala okuŋŋambayo? Olina kyala okuŋŋambayo? Abiyitirivu. Olabika luli wali toolaba. Ndowooza it is high time now. Abadde tonziza nnyo mabega. Ndowooza nange bwe nti bwe nnali luli. Naye ggwe bannange olabika bulungi. Okitegedde ne tompaana nnyo kijanyiza abantu. Ekirala wakola botiiki kiki? Ki? Maama buli lunaku oba n'olugoye olupya. Neeyamba. Wagenze eno interview ki gye wakoze nga yabadde white? Yali ya Monday. Nakuse. Nakuse mu kigendo. Mu busaati obwo bupya manyi bwe bupya buliko. Wabadde smart bannange. Olabira ddala nga wasuula. Asina gye nasuula gasiya buloolo. Mbwa za ku kyalo, mbwa zeewaagafu. Naawe weewadde ogufu. Bamuyita Sabuka tubeerawo wano. Rachel Auto Parts njagala okutegeeza nti Rachel ali awo wakiseka genda wabeere nga atakuguza spare parts yenna ow'emmotoka. Ate nga nakyo ekyenjawulo kyakola. N'oba tonagula mmotoka osobola otandika osiba ku mipiira. Esoko nangireko awo gundi. Omega 256. Omega 256 ngenda kusoma mwezi 19. Omwezi guno gwennyini. Tuli ku cricket over bannange. Abaana ba Bom West. Tubaraga kunda cyane b'Abanyarwanda. Tubarashaka. N'abatolo ino bayita Bom West bonna. Tubarashaka mwije cricket over 19 this month. Tubakube mpoza buyimba babuyita batya? Tubakube akayimba kasinga. Ndirimbo. Tubatere ndirimbo Imana. Bwe buyimba mu Lunyarwanda. Abana bomuka. Ojja kubolowooza mpita batolo. Bw'oba ogikwata togifunye abana Uganda simanyi oba ebintu ebimu babibayigiriza. The magazine is very expensive. Si yakwata nga bw'ofunyaafunya. Bw'otyo basi ekyo gireke tukole ngeri bweti. Not expensive. Oyagala gitunda si bwe guli. Naye gwe ofunyaafunye. Totunda ky'oyagala. Okitegedde. Ofunyaafunye. Tugenda tuula mateeka ku magazini gye tugenda kugula. Ono giyita kinyindo kyo. Njoso gifunyawo nawe oyagalidde. Baba. Ndoza nange nkolamu akatabo. Wamma bannange magazini weziri atanagifuna ya Hijab Nation beera nga ate ogi ordaringa tubeere nga ate tukuweereza. Negwa kana Omega kakula bulungi bambi. Kani? Omega. Omega maanyi, Omega maanyi. Wabadde n'Omega n'akubikka. N'enkunonya nga sikulaba. Bannange. Omega yakubise n'engamba bannange. Era amaze vaawo bw'ati. Ninduka ngamba obadde oyo nanywa minati meyidi. Mukama wonga abantu bo bannange ya Allah banna. Ne wawonga Omega. Buli kimu kye wamuwa. Tebakikima weetuukira. Olaba atuuka butuusi wantu n'abikka abantu. Ng'omuntu omulaba. Tubeerenga na kusoma mwezi 19. Mulabe kye tugamba. So bado kyagamba. Ekanyanda ate lwaki oyogera bw'otyo? Waliwo ettaka. Bro. Wabika Omega. Osobola okubeera nga ofuna 1,500. N'osasula mu installments otandika n'akakadde. Bakuwa emyezi 10 okusasula ne bakuwa ekyapa kyo. Wabika Omega. So mugendeyo mubeere buli omu omukyala obeere ng'ofuna akataka. Maze okusaba sponsor. Oli kyala kirungi bayiza. Nze njala kubula ekindi kimu. Olwo olunaku kabula kale tutandika okugamba gwe yayimbye see you tonight. Nabo tunde butunde side yali ne mama abeno tulese tukaaba. Obulungi boliko bukabya byalo. Tosimayiringa ojja tutta. Allah olabo tutta tosimayirize. Kabula yasamira mulyaga mwagu.
You don't believe in yourself? Tonja samira sosose no manyira. Nsobola okumanyira. Lwagamba sagala kuwananya abantu bajja kuzza ebikadde. Bagame So nembula. mugule banange magazine. Emabegeno waliwo in every corner of the world the hijab is worn with purpose. It is not just a piece of a cloth. It is a crown. Ngule. Akajogere kasomenga bwokola ki? Blast. Tochirega nnyo. Kale sabira sho tugende maaso. Kali ngudde mukagwe. Sabira sho. Mukama Katonda taata twewongayo musaayi. Tula bulungi. Abantu batandise complaininga ku ssaalayo. Mukama omusabe ssaala ngo oguddeyo bugu. Ngantero musaba nga mulya. Idinga bwa musaba dinga tulya. Kyagala kungamba mweza mute muzira babogerako. Lwaki osoma musaba dinga tulya. Ne mutandika okwogera mu ssaala. Saba nga otudde bulungi ngaazi. Sura ndio musumba yali mulema. Ayi Mukama Katonda. Olaba. Gwe teweeyogerako omagukira mu ssaala. Soko tereza omutima tusabe. Nguterezeza. Singa oddamu n'omaguka. Weekoma. Ayi Mukama Katonda taata twewongayo musaayi gwo nga tukusaba olw'okubanga otusobozesezza n'otambuza olunaku lwayo n'otuleeta wano tusobola ate okuweereza abantu. Omanyi twabagamba tukolera abantu okisegeera. Mukama Katonda taata tukwebaza olw'amaanyi g'otuwadde olw'omukka gw'otuwadde bangi b'otutte bangi b'ogambye nti tajja kutuuka luno olunaku neffe okyatuddewo lwa nsonga olina ensonga zo. Mukama Katonda taata tukwebaza olw'okubanga munnange nga bagamba nti amamese amangi tegeesimira bunnya gaatandika amamese mangi tekati wano bituuse tujja tuuka ekiseera ndowooza nga ndiwo bw'omu. Mukama Katonda taata owulidde essaala zaffe zonna tuzze tukusaba ebintu niyo otandise otulaga kookola. Mukama okola abantu baali bagamba toliiyo niyo otandise otulaga ku maanyi. Yesu taata okola kabaka twagamba nti genda mu kisero ky'ennyaanya tandika okugyamu ennyaanya ezigenda okuba nga zivunza ate ennyaanya zigenda ku katale otandise okikola taata. Era tukusaba Mukama Katonda taata n'abantu abalala abamu tuyambe bakwateko otherwise Yesu otherwise tugenda tandika okulaba abantu ng'okolako nga toli bize ng'okolako otandise otulaga ku maanyi go otandise okuba nga otulaga ebikolwa bye. Yesu kabaka ebigenda mu maaso mu ggwanga obira bwebale kubanga eggwanga otandise oli wakamwenyumwenyu ojjawo olina essanyu oleeta lino ojjawo eri adaniokero oleeta eri ababokisi oleeta gundi oleeta lino. Mukama olaba amiina. Essaala yo tebadde ya buntu. Ebadde yaki? Ebadde ya fitina ate Mukama takkiriza ssaala za fitina. Ne ŋŋamba kanywe. Onsabira kuvaawo. Ewwa. Onsabira nve mu kifo kye twatandika ffenna. Oli mubi nnyo. Kakato kale yatweyungako bweyunzi. Naye tuvudde wanze naawe. Kakato ye kaagende. Kakato abadde takyayina kyatwongerako. Emboozi atulimize ya Kampala yonna. Emizimbe ebimeruka kati faabayina omunyumiza nti kati awo Shimoni weeri obuzibu bwayina emboozi yaginyumyanga yonna okola ntyavya ssaawa 4. Kagatto kawummule alwala buli wiiki kati obukulu bumutandise. Kakato mutabani wa mukulu wa myaka 5. Ali mu kantu azungana. Kyokka ye era Stiboni ewa maama we wa myaka 72. Maama we alina emyaka 12. Bana neyo family singa bakwata ku buyinza. Bani tugubye ne tugwe. Singa tujje kokola. Era nze nagaye Kagato wummulamu. Kituufu. Ababuuza kojja Kagato tusobola bawe endagiriro. Yawummulamu. So bingi bigenda mu ggwanga. Biyitirivu. Waliwo emusatiddwa. Gavini. Ow'Embaale. Kamanyiiro. Kamanyiiro ke kaliwo. Abavubuka tebamanyi ngeri gye bagoba bakazi waka. Batya. Anti yafulumizza omuwala nga nnyini mugoba manyajja okitegera n'enfuluma gye yamufulumizza yalese omuwala ng'akyakukunadde nga si mumativu obenga onaagoba omukazi waka okumugoba otya tayimu ye ng'eweddeko kubanga omulese maka agatali yabadde azze kujjamu ewuwe waka nga kano kajjamu jasi kagundi naye nga waliwo nnyinimu okitegeera kati nnyinimu yamugambye nti nzija kati kano alina okwagweyo okukakola ki akafulumye kati kano omutima gwagenze siki si mu mativu nga kalabawo ejjogo kadda kakino tusinga munda mulimu ki afuluma annyonnyola ensonga mwana abadde mwanguyirivu ate omukazi neiba agambye nti
ono yazze n'atuula kabalaza ne bamugamba naye Gavin goyagala nga taliimu n'abaganja mumulinda naye ng'enzikiza nnyingi gwe tofaayo nze enzikiza sigiwulira kati awo sadze mutegeera ebyaddala so abavubuka obwenzi era n'abakazi kyati kutuusa okutta omwana wa munno busungu nedda tetwandisse nedda anti kati munne mukazi adde ewaabwe anti kati wulira obusungu buno bulaba buli omu alina engeri gyali reactingamu okategeera uno abadde akakuba embaale muvuka omulungi kala zaffe zennyini ate bamuleese mukooti ate kiri ekifaananyi kye bagize nga bamuzize ewaka lindako abadde alina byayogerawo naye lindako kano kakyako ndako tukaddeyo twagala tusale ekigambo ogenda laba stop nyamanza ne banna bayiza nkyeyo nkisanyukiddemu ekyaki avodde nnyo bambi ani avodde oyo avodde alina kumpewo yabadde n'ayisa mama jeno nalweyiso naye nga amuyisa mu kodi ya bayibo ebyaddala Sauda Madada ate bamukutte jjo bagambye bamukwatidde mbungadduka ayitamu yabadde alagawa Kenya bali ku misango ki parade wano bagambira ebyambalo byebyambalo bali siriyasi bano ebyebyambalo bali siriyasi nezo olaba nalaba ekintu ekyo nenjogera ku nnyiriri ezo nengamba ennyiriri ezo ziraba tajjasi tebanayagala ziriyakitingako nalabye yani kuraije afande yagambye buli eyali mu parade ebyaddala ennyiriri ezo z'amagye opposition zibaddewo ebbanga lyonna FDC wali ogirabeko ngaekola ennyiriri ezo DP wali ogirabeko ngaekola ennyiriri ezo ejjukira toli muntu wa noopu nedda kala natandika ndiriddawa kiki ekyakujjayo bannange miramwa gikyuka buli lunaku watandikira mu noopu nga tutula kamoja wone kavule bakagulawo ne abana batijire kavule oyinza gamba batandika ekamoja yaba bwafaanana bamukubye abantu kale we don't support nti kutta ye nze sibeerako proud naye nomwana atukwata pukufuulu gwe ono mutabani wa Shalom gwe nze ekyokutta sikiwagira naye nekirala era ne kooti ekiggayo kyogerako like buli muntu obusungu bulina engeri gye bumufugamu kirala bannaye muyige engeri gye mufugamu obusungu kalinda kakambe yakajjiwa tebuyigika yabadde n'akambe abantu bangi tukyakola ensobi mu busungu nze nkubuulira buli muntu alina reaction ejja ng'anyiize olaba nga bw'otuwemula okitegeera njogedde kipya nze nengwamula ggwe ajasi lwakubaffe bawemula tetukusuuwinga wawumula imaamu ku hijabu Nelson tusiba tujje wano ku yidi ebiwemulo by'otusiibuza biyitirivu mbasiibula bulungi oyagala kwonoona linnya lyange anti tetulina bukakafu ne bwe banagamba mbu sane tuwa obukakafu tetubulina kugwe tetubulina tuli bamativu naye ebiwemulo byo just lwakuba omuntu aliwo alina okwogera ka appreciating you osegeera nga gwe bwonyiga n'omukola ate munaye wayiga kodi olina kano kogamba simaya maaza miliki sebo toyagala bawala bo bategeerewo nti owemula nze nalwawo kategeera bamala kunziza mu lukuuberi ne bagamba kyakuvumye kireke okategeera kati buli muntu alina engeri gyanyiigamu ebyaddala omuwala kyekoze kikyamu ekyokufumita omuntu ate either ye alowooza kikyamujjidde mu mutwe ng'alowooza agenda panishinga ebiseera ebisinga buli muntu atta omuntu ng'agenderedde ye akola kintu kiba kimujjidde mu bwongo ssaawa eyo kati ssaawa zino omuwala anti ali mu kwejjusa ye laavu nenga laavu lwaki entuusa nzaawo nedda anti wali uli atugenda netwagala bambi abaana b'abantu abo
n'omusuubiza ensi n'eggulu. N'omulaga naye mukyalawo. Mumusuubiza ensi n'eggulu kumbe gwama ekiri ku mutima. Abaana abo singa balaga nti just tweyisa mbweyisa ggaali. Ngenda kulya mbuli sina gye nkutwala. Naye ate omulaze nti ye maama ye taata naye bw'akola eri walayinze nkubuulya Zumbe nze nange kyali kigenda kuntuukako lumu. Nekyako oli yafuna second chance wallahi nkubuulira. Ngendo zuka ng'omwala akutte ali mu buliri akutte akamba akaaba. Atya. Nga bwakaweweeta bwakaaba. Ng'akakutte bw'ati ng'akaaba ngendo buli omuntu anyiziira ngendo zuka bwe nti ng'atudde antunuulidde. Alina akambe. Wali kati gw'okoze eki? Oba nali ne basena oba ani yakuba? Bino ebya ssimu. Kali nate oyo yamukutina muwala. Osegeera ng'ate ono yali ajja awulira biwulire. Agenda olaba bakuba. Okategeera. Kati so ebiseera ebisinga. Kati otya akambe tovaawo mangu. Maama tene munange munnonkola kaakantu. Hawula yasamira muli. Ovudde mangu kumulama kati ozze kunze mpona ntya akambe. Obula koma nnyoko mwana. Nadda solo gibuusebuuse. Mwana mbadde neekulyako ekizampo. Ati kyembuuza. Owona otya n'abalala bawone. Munnange. Omanyi ffe twasomako ku magye. Walina akakodyo ke batuyigiriza. Tine oba weebasi. Beera ng'oyogera ebigambo. Kati oba munnawe bannalogoota na linnya lyawe nalowooza nti yandi ku mutwe. Era ddala baali bagenda kunfumbira. Tewalogootana wamala kuzukka ng'abaazukuse n'obanga alaba akambe n'oddawo n'oweefuula alogootana. Yaddala kyo kituufu. Naye gwe omwana yaŋŋamba. Ate kyaliwo mugambe kijja mmutuukako. Kyaliwo. Hani. Enkyanga gyakyangamu abaana b'abantu bajja mu inbox yange naye si. Kyokamba mutolo. Ate abo anyinza obboogera kaabo. Nange bantu bange. Naye walayogera ku kyani. Ani ku bonna. Ani naani? Ongambye mukwano gwo. Kyaliwo mugambe asuse. Mutolo kyukamba. Si kwabo. Aye mutolo byamutuukako dda. Sikunyumizanga. Agenda okudda engulu nga bakutte n'ekitundu. Ng'alina akambe jambiya. Ng'akutte ekitundu bw'ati. Akutte n'akamakansi. Yankubira essimu ekiro ekyo. Nagamba jangu eka nimubuuza gigi. Naye mmwe bannange abakazi wallahi nga muli banyiivu nnyo. Nedda si banyiivu. Kagamba ekintu kimu Zumbe. Nedda. Omwala akubuuza. Wulira omwala akubuuza. Wulira omwala akubuuza. Sane onjagala bya ddala oba just oyisaamu ggaali. Ombulya nneme kumala budde. Okategeera. Teri kintu kisinga kuluma nga budde. Oli mukyala wange. Otukubidde tutaddeho koodi tulina koodi eyo. Okitegeera. Bambi omwalayiza n'oba abadde alina byayiriba ng'alina gwayiriba owaddala. N'omumuggyako azze mu bulamu ate oba okugattagatta eri gyabadde bitereera. Otandise omuwa amateeka agatambuliddeko. Okitegeera. Togenda muwasa olumu mulimba mulina n'abakazi. Afuna information nti wano baleetaleetawo nnyo. Lwa busungu buno naye buli muntu yandifunyeyo omuntu gwafumita ekisi. Annyoko ggwe sitaani. Mwefumite. Nanti abasajja balekerawo olimba abakazi. Nammwe nga mutulimba. Naffe lwakuba mmwe abakazi. Bannange kambabuulireko. Abasajja balimba. Nena abakazi balimba. Ate sane nkubuulira buli musajja alimbyeko omukazi ng'omukazi wa ddala. Mukama ajja kukusasula kuba kijja kuddira. Mbwa mmwe. Siraani mmwe. N'abakazi abatulimbyeko abadde batukozesa nga abasajja tuli baddala. Nammwe Mukama ajja basasula kusinziira kwabo be tutula nabo. Wamma gwe kolimira ddala kuba nkimanyi kyakutuuka kuba kulimba. Wannimba. Nedda. Wannimba bakunze waliwo omukazi eyakulimba. Wannimba ddala n'okundetera abantu ndabirira abantu. Oleeta sente waka nenjirabirira. Sente yani. Gwe wali olabiddeyo omuntu waffe gwe mwagaganyirira. Ngamba sente bwana bwe waletanga obukola firimu. Wabuleetanga wani. Oba ne bufuma ne bwekanga tewozeza bintu. Mukwano sane twajjewo nereeta abaana tukole firimu ewuwo. Kubanga wali osula ku mizigo emingi ate nali neetaaga mizigo. Sifuddeeyo. Nawe tulyetaaga amaka tujja kujja mu maka. Nasanga tuleeyo nkalu. Eyaki? Nengula amakuloni. Wampa sente zigula amakuloni. Mwali mugala gafumbira wuwo. Wampa sente zigula amakuloni. Gasi yali wuwo. Gasi yali wuwo. Gasi, yes. N'obusepiki. Bwali wuwo. Twagula butto n'ennyaanya tugula amakuloni. Omwana alyoka ayiwamu omunnyo. Omunnyo nayo n'omunnyo gwange bw'atyo omunnyo wali kufumba weeks 2. Ekyo kyewali ondabiriddeko. Wano nga ne mu Hijab Nation nkubanya emitwalo 2 wagampadde. Twayawukana sikyali ku pulesa nnyo nkusanyusa. Bannange twasigaza mukwano. Nakakasa nnyo bana Waganda siima. Wallahi sane kankubulira. Bannange singa tubafumita naffe. Sitaani.
Sana obusungu bwolina si bwangu, obusungu bwolina bwa mukazi mweru. Obusungu bwe nguinako buli muno lugendo lwe Masaka. Mukazi mweru lugendo lwe Masaka. Dwe nakutwala eri ewa. Ne bagala okundya namanya wali bagala kunzija Masaka. Nakukaka. Wategwa ku nefu mitye no soti nga abantu bandye. Ndoza wandi basabye omuntu babenga kutunula. Kali banayo yinenkwe. Masaka wamwe eri bayita egwa eserinnya wali abasezi. Lwaki twatambulanga ekiro n'ettooki naye nga otugamba temugikuba mu nsiko okimanyi mulimu abayitayo Sane wallahi ne bonoyogera bigambo bimeka abasajja mmwe musinze okulimba abakazi omusajja ajja n'akulimba n'omuwa omutima gwo n'akukozesa n'amala nga yakulimba nga mufere naye nga bamugenda mufere abaana b'abantu nammwe balina obbafera. Neffe natwefeze. Ate mujja sangayo abatagenda. Naffe ffenna twefeze bayizawe batufeze naffe. Ate mujja kisasulira. Anti gamba sayidi zonna kuba tuwefera. Abakazi tebafera. Tebuleka nnyo ku basajja mbu bafera. Abakazi tebafera, abakazi batono nnyo ku 100. Kuliko 2% efera abasajja naye abasajja ku 100 eri 90%. Kasa naffe tuli mu 10. 90%. Tuli mu 10 ffe. 90 bagitte. Nze ne tata wange tuli mu 10. Nego oli mu 12% y'abakazi abafera gwe. Teri muntu ate nze nja bafera. Ate nnyo. Kandi Gavin Warabi. Tujja kanya buza gamba muntu va mu nzikiza awo. Bafera. Tujja kanya gamba muntu va mu nzikiza. Awana wabala. Nayo muntu gwe nino sasula. Ngwe totandika byakisi. Totandika bya ntu byakisi tweteka mu kitima. Njimanyi tokirina. Era gwe kumayo sono kujja ngamba nego kimanyi bale na kufumita. Era. Eto kirina. Toyina mutima kufumita. On a serious note, omukazi bw'owulira nga ogenda tuuka ku extent etta omwana w'omuntu. Olaba botta omuntu. Famire yo ogiswaza. N'oteekawo embiranye wakati w'ono gosse ne famire yo. Ogenda mu kkomera bakusibe, obulamu bwo bwonna bwonooneke. Tolivaako kikoligo kya kutta muntu. So it is okay kufere. Move on omukwase Katonda. Mukama abajja musasula. Ne kirala. Kubanga nesane mususi botunula ya percentage it is 87% ku bantu abayina akakiika katula n'emitima gyabwe. Abantu abasinga basalyawo mu busungu. Lwaki mwenda? Lwaki mwenda? Kiki ekibayitira okuga nti sirina mukazi ng'olina? Kiki ekikwetera okuga nti tolina mukazi ng'ate? Anti abandaga nti alinga ataliiwo. Banna nze n'ensonga zange lwaki nnyenda mundeke nnyende. Abasajja benda olw'okuba balaga nti omusajja alinga ataliiwo. Ne waliwo era abakazi abalaga nti webali era omusajja n'ayenda. Oyo bamufumite. Bamufumite. Ng'omukazi alaga waali. Ebiseera ebisinga omusajja agenda okenda ng'alina kyatafuna mu munne. Ate n'ekira abasajja kali goyenda lwaki? Sirina. Oyina omukazi. Aliwa. Eyangulira enkoko. Ne tulibeera ku kyankoko. Eyatuwa pajero. Bannanga aliwa. Ediyewa. Mitusubise eri enywanga olumbe. Ndoza wali ayagala kunzibisa nagamba nyo emitwalo 15. Nogamba ewa ani kasalu luli nawe wagivuga nogende ndeje todda nongamba yawonyeddwa 22. Ne mukubira. Wali bannange mukama yanyamba nongubira ng'esise. Ne mukubira ne mugamba bagikime wano. Bannange wali ogenda kunzibisa nokanya kungamba nesana olimba. Siyenta nyo emitwalo nagambe no siyenta. Kirungi obogende ndejawo kuwota. Nongambe motoka esise. Baleta demwe 10. Twatuka kuwota. Twali kuwota nakubire. Wangubira. Nongamba sade kino batuwadde kiki. Ne bampereza omuntu. Najja. Nanvuga. Ne mugamba bw'oba ogenda nayo. Togireka awo. Amazo nasonyo nayingira board ye yanyumira. Busiru bwo tolina magezi. Nakubuza ngamba wano. Ngole ntya nongamba lete emotoka natuwese ekitiibwa. Lete motoka nga nsajja. Era nali njagala kuleta Range Rover neza amapesa. Ningamba okutuswaza Gia zaayo obanga anyola guliyo muzindaalo. Nengamba nguletere motoka. Sana okoza bikolobera abantu bali kusonyiwa kale omusajja ayinza okusonyiwa oyo. Mbikolera kwani? Ayinza okusonyiwa. Muntu kyasinza okunteka mu mbi.
tayinza kusonyiwa. Era ze kati kagamba ekintu kimu. N'abako mweddeko. Era ze kagamba ekintu kimu. Mikwano gy'abantu abamu mweddeko. Gwe n'okola omusango. Olaba nti mbasigulimu. Basooka kugamba oyo mujje wabweru naye abeere wano. Olimba. Nze nkubuulire gwe. Era kyova laba nkuliko nnyo. Buli oba ogenda okola ensobi kagamba bambi nnyamba obulamu bwange. Gwabulina. Kagato yangambye wano juzi nanganze kasita kati ogamba ne tugamba gundo ga yaliwa. Nze banna nagai naswala katenfe. Nze tulina we tuwali era Kagato yali we yayogera ne weegaana omuntu Nawunga. Nawunga ne mpulanga ninga alinnye mutaka kumbe ndi mungatto. Nakuta tebakunnyongera. Neggwe sana heartbreak eruma ebyaddala nnyo. Wakati goziiseemu nnyingi. Tuwe ku sad story yo. Lindako ababa ndi munno. Ndi munno. Tuwe sad story. Gwe tofuna ngati break. Hey, kitegeeza byali serious wange wuwo. Ati eyo sati break. Sifunanga ku heartbreak. Nika kazigoli kabi. Banango likayuza. Sifuna nze ndi user awedde emirimu. Nembwa gwe. Era I will use people until I die. Mbwa gwe njagala at least wesigeyo omuntu omumu ngogende kukaddiwa munyi. Nina gwe nali ntandisawo okwesiga. Era byali ne bijja kukola. Namwesigayo ennaku nnya. Olwa mwesiga. 4 days nezirayo gye nava. Bana njagala owesigeyo omuntu owulye kye tuyitamu. Sabo tolina heartbreak mu bulamu. Sirina heartbreak yonna mu bulamu bwange. Zijja nzisuubira nga nazeetegekera. Heartbreak nzeetegekera. Esegeeza waliwo wali we tuwali. So heartbreak egenda oggwa nga nagivaamu data eze. Naye kati kankubuza ekintu kimu. Gw'osuubira okunsindika eri baba abapya n'osindika yonze nzosuubira nze nkole kirungi. Babange nze musajja nnina omu. Ngamba gye tuba tugenze eyo okuyiriba ogattagatta akantu tetugatta waya. Gw'osuubira mbuze ngenda kukola kirungi. Olaba ne wooli awo siri musanyufu. Wali ompuliddeko nga mpa speech ennambulukufu. Sikuwulirangako by the way sikitegere. But let me tell you nze heartbreak egenda okujja nga ngyetegekedde. Era teri bewetegekera abantu bato baagala. Omuntu agenda okulowooza mu nagenda mu heartbreak nga nagivaamu dda nga ye ate gwe nnina ogisuulamu. Mbwa ggwe. By the way nze making sure nti gwagwa mu heartbreak. Mbwa ggwe sitaani. N'otatuza abaana b'abantu bagamba. Era nkukutula omutima w'otasuubira nina ogukutula. Nekkola ekintu ng'olina okukaabako. Ng'olina okunkubira ogambe teyandibadde ggwe. Nekugamba kati abadde nzi. Obadde ogamba ki? Nze gwe oba oyagala okutula omutima. Mumanyiira. Kali gwe obugi. Nooka akayiba kawali osiramu ng'olinga ng'embuzi. Oliranye bamutoola ekyala afuna emikwano bw'onooba onoofuna ku bakyala abategerekka. Your friends abantu tebabaagala. Mutoola abantu tebamwagala. Sinayogera ku mutoola. Ongambye emikwano gye nina nataba mutoola. Nze ne mutoola tuti. Mutoola is my brother. Nekagamba ekintu kimu. Mu bantu abakwagala mutoola akwagala teyandibadde gwe. Ate mutoola njagala bya ddala nange mwagala bya ddala. Ati teyandibadde gwe kwogera otyo ku ye. Ngambye mikwano gyo. Abantu babaagala. Naye ng'osoose kungamba nina nataba mutoolo. Olaba nze kati kagamba ekintu kimu nagamba ombwa gujja kusuula ebuzibu. Gwe atali ku script nti oyogera bye wawandiise. Njagala osalira akantu. Nedda baabi. Najibu mbegayiridde kano mukajjeemu. Najibu geza. Abantu nsigaza batono. Olaba mmwe bempita buli kintu kyange. Sirina nti wa family, sirina nti wa family yani. Negwe okimanyi ebyaddala. Omuli bate muliwo ngenda kola. Negwe okimanyi ebyaddala. Otukoze ebikolobero. Nene botegekeko omukolo ewuwo. Noyita abatugenda okulaba faces wayita ku yidi zezize. Zezize. Naye okimanyi twagumira bugumizi. Kyennategedde. Naffe tumanyi otuuka eno tukutuulira. Wano kulasti wano kyennategedde ne manya. Naffe tumanyi otuuka eno tukutuulira. Namungeya. Nenfuuka emboozi mbwa mmwe. Mutolo kyatakwogera kiki kye sibakoledde embwa mmwe okunziyako ne musooka mungeya. Oyo mutolo wano lwe yali muno mukazi sinze nalulwana. Toyambako ku bwereere. Kali lwaki mba muntuulako? Gwe lwaki otutuulako? Mbatuulako wo. Ne bbiini. Ate okumayo oli kakazi kabi nnyo. Olugamba otadde ku international level. Wabula kisaanyi kya bbiini. Wabula nange tonyumiza kisiraani. Kyombuulira. Yatabuseemu.
anti atandika okukola kati amaivali ya sente. Mwana yatugamba ano ngenze bakolerera. Taina adde 10 kyatuwa naye gwe soko mbuli ati buleke yo gwe yakuyise etya. Kuba abantu bonna batuuka okutta bannaabwe ba heart break. Abantu betegekera heart break sane. Abantu bazetegekera. Nze kyekiri kyenkamege n'ompita omuyaaye. Nze omuntu mutandiko mulaba. Emyezi ngena mu maaso. Andi kati ffe tuba tetubiraba tuba mu mukwano. Nga mulaba oba nzira leka mbona ikasiba mu mukwano. Ntandiko mulaba nga jirira okwagala okunkyawa. Ne muwa mukwano nga mungi. Gwe omuntu abakwagala nga mulaba ndi akwagala. Basikiraba. Ntandika okwetegekera heart break. Kati gwogenda okugamba nti tugwa mu heart break. Olowooza nti nze nnuma nga nagiyitamu. Negiyitamu nenjimala kati njagala nange ogigwemu. Heart break eruma. Naye yakuluma. Eruma. Yakuluma nenkola ku status ng'ogambye naye bannange. Laavu kiki ennyo. Laavu kiki ennyo. Jukira nkugamba Sane banekambayo ku sad story ya Sane. Wallahi ngenda. Bana bako n'emmizi. Mbwagwe ngenda. Wallahi. Ate nkumala leero. Akibi. Sirayirangako. Ntandika nkumale. Bulijjo nonye ensonga ekuteeza. Nkute mirembe. Atenze bwe nkutasi kuteerawo mpostinga buli wamuntu twawukanye. Banebeerako n'emmizi tuli banno. Eno intimidation. Nkugamba just tukola kantu gwe byange ng'obyo. Nze kantu. Gwe byange ng'obadde obyogera by'omusajja apaje walwata mumanyi kati. So Sane. Mugamba. Tulina bangi ab'okwogerako wallahi. Wendi tubateeseeko ne tonteesaako. Lekera okunteesaako. Kugebe nja tuba tutudde tuba mu kamera. Mulekera okutuula eyo mu nnyumyako. Banne nina ebyama byammwe. Ayo mujjukire nnyiiga bubi. Nze bwe nnyiiga njabye ebyama. Nina ebyama bye nina ebya Mutoolo. Nina ebya Kyukamba. Naye naffe tulinamu ebibyo ebitono. Ensi erina byetamanyi ku Kyukamba. Kati ate nze ninamuko ebyama byenkulinako ebitono ng'ensi yange etazo bimanya. Tulabani akola eggulire. Nkulinako ebyama ebitono. Kale byabye kanjabye bino. Sinayogerako ku pulado. Saagala njogere. Zaali ssaawa nga 4 ez'ekiro. Sinnagyogerako. Tontiisatiisa. Kati Sane nange tontiisatiisa. So kati program kefe nga buli omu ayabya byama. Ogambye oyina ebyama biyitirivu. Sooka ebya Kyukamba ne Mutoolo. Obudde bujaba bwedde. Lwaki nga gwe byange oli mu byabya mpola mpola. Sane okwogera ku pulado. Nangulira enkoko. Tewagirya. Ndeka. Ndeka. Tetulina mulamwa. Tugende ku mulamwa. Ndeka nnyo ku Tuzzi. Tutula wano nze naye ne tugeya abantu. Ng'ate baali mikwano gyaffe. Ne gwe ozala bakubirira akasimu ekirekireeyo. Kungeyeza. Kukulaga nti tuli wamu. Tulina ebyama by'abantu betusirikidde ku mitima. Nze ebintu ebisinga Mutoolo byabaaguddeko mba sibimanyi. Bannange. Gwabula neesonyiwa munnange. Nze nali manya ati break ya Vanessa. Nze tunyumya ddi ne Vanessa. Eddakiika teziweza tukola eddakiika mmeka? Nedda program twabadde twagala gitandika bulungi. N'atandika okwagala okunja byagala kukulaga kifaananyi kibi eri abantu. Tugende ku mulamwa. Why do you spoil my name? Nsonyiwa. Are you a friend? Yeah, nsonyiwa. Bannange mukwano go yaani? Ntegedde wengwa. Mukwano go yaani? Yenze. Tosobola? Yenze. Olwoka otandise ofuna ku bunyamanyama. Ate ng'oyo yenna Walagi. Walagi na bbiya. Bane tekubeeko kulabirirwa kwewaka. Naye nno baŋŋambye onywa Walagi nga bw'olya. Juzi bangaye bakutwala nga lusa zigenda kutta. Nga gw'okanya kimu osala Walagi osala wakyo. Ka Walagi asala mmere ebaddemu. Eryo ebbina lya Niko. Ne baŋŋamba mukwano gwo bw'otaamugambeko. Agenda ng'abalala ba artist bwe bagenze. Wallahi Mutoolo bw'oba okola ebyo ebintu nze nagambako namutwala nga kiwalazima aliba musijja kumpa infection. Era wallahi nagambye ngenda sirika naye wennaako ajja kikugamba. Walagi munywe nga bw'olya. Eyembwa eyo. Nagambako nga yafiire ewaka nga abuza musujja. Ekituufu akimanyi.
Tukale tuka mudwali nga infection. Infection teswaza nnyo nga muntu asala wala jinga atachimaya asala mmere nga teba mugali nga talya. Ne bakuleetera supu nnyo ku supu nga towulira. Baga supu ayo jjako wala jinga towulira. Nga mwafuna obudde. Ne mutatula wale ni. Yankubira simu. Sinniko. Omuntu yankubira simu nanga ne Zubeda. Kale bwoboka kasasane muntu. Lero kolera ku bantu nga siniko ani. Na bwoboka kasasane muntu. Ekitufu kino kyo yeddeko. Ensala gyasalamu wala jinga talya. Ng'ate alina alusanze enkambwe. Ani ali amanyi nsi kati yabategedde. Ni ani abadde amanyi mabega nti nalusanze? Sane ensi yonna ekimanyi obulwadde bwani atabumanyi. Ani atamanyi nti olina alusenkambwe. Naye ne taatawo yennyini twamukubira ekiro ekyo. Ne tumugamba muzeeyi akajja stroke ewone. Ne walayi mimu. Nedda bakuwalagi. Mimu. Nedda as a friend. Neto omulamwa. Nedda bano abantu batulaba bajja kumala bakali tukusondera za lihabu. Sigana kutwala muri lihabu sane kendeeza mwenyo gyonywamu. Laba olwe na bia. Olubuto ludigida atwala ozo ine emirembe kumbe bia. Ne bulaza. Ate buve ku tonto. Omanyi nali baletako mmotoka yange embwa mmwe. Nabanywesa akatoba. Wanda igira yibuka mu interview no ngende akebidda. Wala ito. Wala ito kulabya kisiro mimu. Nedda mukwano gwo. Ayasamira mulina we binnyo byo. Lwaki tugambire ebyo byatata mu kamera. Bulijjo linda kyoko nekata tokulabya entu bya kisiro naawe. Nga atogera va kuwalaji. Ngira muvaako. Wala ine olimba wallahi. Lwaki tusoze swa. Nedda. Nze bankubidde. Nebe byatonto babikubidde bukubizi. Anidda naawe leeta omulamu tuteese. Kale so omulama gwa leero twagala kubuuza mukwano gwo. Nedda leeta omulamu omulala wallahi siguliimu. Ntegedde gwe mukwano gwange tugumaze leeta omulamu tutabeera nemiramu ebiri. Nedda producer yaliwo omulama gugamba mukwano gwo yenze nze mukwano gwo gwange kuteeseza bantu. Mukwano gwo yandibadde atya. Siko omulamu gwe tubadde tugenda okuteesaako. Gwe guliwo kati. Nze gwe baawa ekyo nze nvuga program. Lero kamuvuge. I'm the host. Wala lero kamuvuge. Toyina bizibu by'abantu. Kikirizibwa ko host okubuuka omulamu n'agamba okuskipinga n'agamba tukola omulala. Ate producer akyagala takyagala. Mukwano gwo yaani. Nze kansoke gwe kulinga ekisinziiro gwe kano. Kansooke mukwano gwo. Ye nze gwe mukwano gwange nze mukwano. Leka tukolera abantu. Wala isoko wuli kale ebyaddala soka tuve ku bantu. Ogwo mulama tulete emiramu. Sina kyanyina kwogerako mulama bannaye bulijjo tutemina mwaka tompa amateeka. Mukwano gwo. Emiramu emiyitirivu gy'olina mu simu wakimbira wadda tugenda tunda magazine. Eno magazine ya mitwalo etaano. Bazigula. Bakwano bange baziguze Hadija UK, Aisha Land UK, abantu bangi abantu be London mwe bali kumpagira. Bagulidde ddala magazine. Tukole na be Saudi bagule. Njagala omwana ali Saudi Arabia, Dubai, Sham Events, magazine eno mugyetaaga. N'abali e Uganda, mugule magazine. Naye omulama gwa leero guli nti mukwano gwo yaani. Yenze. Mukwano gwo ye muntu. Mukwano gwo soko ule kati gwe mukwano gwo yenze. Nange mukwano gwange yeggwe. Naye katuteeseza omuntu ali wali. Tumugambe mukwano gwo ye muntu alaba ng'ogwa mu nsobi n'aggambako. Nga tatidde oba onoomunyiigira oba toomunyiigire. Naye nga mu byonna kyakuyambako kikutaasa ye mukwano gwo. Mukwano gwo yakaaba naawe n'aseka naawe. Ye mukwano gwo. Mukwano gwo kati nga nze oyinza okundaga mukyalawo. Bwe mba mwawukana nze era asigala naawe. Kuba gwe wandagaani. Kuba aliwo ne oyo nona magazine. Waliwo ne kapu. Eno kasita yiyo. Si yange. Anti. Waliwo kapu. Naye era tusigala n'owaffe. Waffe. Era tobeereyo ng'oli mukazi wa kyali wange nga twanyumyako n'olowooza nadda ku sayidi yo nsigala ne kyali wange oyo mukwano gwo. Nze sano njagadde. Obaddewo. Era sirikidde bingi ebyo sisobola kubeera wantu n'embyogerako nga naye bw'osobola osirikira ebintu byange. Mukwano gwo yakuuma emmizi. Mukwano gwo aba n'emmizi. Oli ne bwankemaddamu so yadde okuyitira okubaako ekintu kye mugamba ku ggwe. Era nawe nkimanyi osobola osirikira eki n'otabaako yadde muntu akkiina yadde wuuwayi. Era ne biri ebisose gyasose badde oseredde lulimi. It is sight of the tongue.
nkimanyi just bibaawo mu bulamu bwensi abantu nga bwotero bakolera ekituufu kye tuliko jukira emirama bwe tugireeta obeera na mukambwe ennyo ebiraddala ng'ebyeddala ogenda kwogera ebyekisiru tuteeseza abantu naawe leetayo vyu ku mukwano gwo mukwano gwange yeggwe tetukolera abantu banne programu yeetaaga views eno bannemubireka yonna babeera batugoba mubireka temulaba katuba tulina okutandika okuleeta emiramwa nga gyekyo buli omu alina mukwano gwe teeka linnya lya mukwano gwe ye mukwano gwo gwolaba nga alina omukazi naye nga omukazi amulimba naye mukyaliwa nga omukazi oyo alimba omukazi mute omukazi tomulinda tegedde oye mukwano gwo era mukwano gwo nagondera kyoba omugami n'akikola yaba mukwano gwo bane bakwano bamwe mubawe ekitiibwa temunyiiza mikwano temwogera ku mikwano tolimba mukwano kubanga omukwano gwo gwolaba gwe gulina obulamu bwo abalina waliwo emikwano gyaffe gifuuse famire kati mwe muli ba famire nze nyinza okukola ekintu ne sibayita wange ne bwe muli emmere tensala ne bwe mupaakinga nze mututya tifini zimaleeka naye sinyiigangako kuba buli we mujja mupaakinga nayinawo dropu nga jidde tifini naye tifini zonna mwazitwala nenze tekyannuma nekakazigoli kabi gwatuguza obuveera nina obuveera bwe najja Shadiya atupakingire obuveera lwaki supu tetumutwala nina obuveera bwe najja ekkata mwabutwala nejjukira nabujja kkata nabulinnyira nnyonyi nenze tekyannuma kuba mikwano gyange gikoze eki gibututte nze mikwano gyange mukwano gwange aba mukwano gwa ne bwe mujja olaba mujja ewaka ne mwewuba mu ntebe ne mukola biki ne mukyusa katuni w'abaana ebyo byonna nze tebinnuma kuba mmanya mikwano gyange giri mu kusanyuka munnaabwe yabayise oyo ye mukwano gwo yajja n'akukyalya n'agamba naye olakana akayumba kaveemu kaliraanye omwala nza okujja otamidde n'ogwamu ale mukwano gwo n'akuwulira n'akyuka naye baweeyo mukwano gwo yoyo n'ebisinga byonna ku mukwano byogedde tokoledde bantu bane bandeke ndi kubunge mukwano gwo yagamba senguka gy'oli ojje tudde ku kyalo kyekimu nkulabengako kumakya nkutwaleko emmere eyinza obbula ewange n'enzija ewuwo eyinza obbula ewuwo n'enzija ojja ewange kkiriza lwaki oba ogaana omukwano togusemberera beera wala n'omukwano beera kubanga kisinziira beera kumpi n'omukwano mu mbeera yonna oba mbeera ati bikwatagano so segamba omuntu abeere wala n'omukwano anti ontiisatiisa bwowunawo badde tukkiriza kale obeera okola ano bulijjo mu miramwa nga era bwe nzikiriza ataludde nawe takumanyi owunanga bwonganula eriiso ananze guno omulamwa sifula mulamwa guntulamu nga guno nedda bannange mukwano gwo bwagamba nti jano tubeere eno genda towalira naye nga ate togenda kudda mabbali omwogereko atuyita atukeeze atwebase mu mmotoka tutwale abaana ku ssomero ebyo byaki nga agambye nga kusasulako emyezi 3 egy'enju tekiba kirungi kwogera ku mukwano gwo ate naddala nga yeewaddeyo akuyambeko ekintu ekimu ne mutuula enabweru mu kibwa ne mudda ku mukwano gwammwe imagine mu kibwa naye banaye n'omuntu ageeza mu kibwa ng'ogeya omuntu atasula mu kibwa oba mubi negwe butolo wasula nga wali gazete bane producer twalageza eddakiika bannange nedda bannaye mpulira entunusi zinkulira kumukumu sijetegeera najibu bana ono abeera wala oli alikumbi yayamba It's high time asenguke waawa abantu yavaawo tewali gate yavaawo ali kati mu kikombe kyangala yali mu gate ne bamugobayo nadde eno ne bamugoba yavaawo bannange sigo wabiŋŋamba ntolo ne bamugobawo ojugatwa gyokukyalira noŋŋamba mutolo wano ye bamugobawo twali ffenna otakola itizo gendera gye tukole sikulinaako buzibu but mutolo please olwakusaba lwa mikwano gyo bagambye abo bajja kukolera yavaawo It's okay.
naye nga mukwano gwo mukwano gwo abere mukwano gwo abantu mulekera okwenya abantu by the way mukwano gwo abere mukwano gwo bw'oba omanyi omuntu omulimba mugambirewo kize kingatta naawe kukola kantu period we are not friends ekingatta naawe tuzanya mizannyo period bwe tujja wano tuzanye buli omu atambula agende naye abantu mwewalanye n'abantu mu mitima waliwo abantu be baŋŋambye abeewalana njaba kunyumiza ku Bati Valley naye mbu banyumya kyokka mbu beewalana okufa information ejjawo gy'otaba ninagisaka tomanyi kati gyembeera ggwe manyiyo lwakusirika ate sigo wakoze akanyama baŋŋambye bashuga mami neeyunira gye bakweyunira kati baŋŋambye ogenda London ate nga madamu akutwala baŋŋambye olina omwana e London naye ompita mu ssiru wallahi ne baŋŋamba anytime from now madamu akutwala olaba omwana naye kirungi baŋŋambye olina empisa era tulabika tujja kufuna ssente naye wenkulabira boti ngogeze nana ngenda kukakasa ensi sana yatugamba talina mwana abano bakweka tugenda batuga tugenda batta tubadde babi gy'oli sane ye omukazi w'omukulu ani alina kyamwagaza we can just advise you tuweekwate bulungi ate kyabwogenda London todda bini nkubuuzaako buno baka bubwa nkubuuzaako nga munno bwogenda London todda mami bampadde n'ekifaananyi kye tulina ne mukwano gwaffe omulala alina omu London naye yamumpa ku ssimu naye nga naye azizza omusango naye nina kye nnayogera wano ne ŋŋamba oba nagamba ntya ne ŋŋamba simanyi alina omukazi omulala nnyabo ku mwenda ogw'ekiro bankubira essimu ng'ate nina okuwoza naye owuwa annyambe ennaku zo siri bulungi edduuka lintwala naye kimanyi budde omutima gungamba nkugamba esiriwo tetukola kuva jjo tukolera abantu tukole tubakoledde ekimala era tebasiima jako sanaganye okukola tugende ekyo kiriwo bannange kimala sanaganye producer ojja kimulaga mukama waffe end of year naatera nedde omulamwa gwatandikira nga fe abeekolako akantu ani akozeeko akantu sane kasa sawundi mwalinga ogamba tukola kantu mpa akantu hati buleke yakuyisera ng'ogamba nze nenkubuuza ng'omuntu wa bulijjo abalala nga bakubuuza hati buleke tosaaka washani lwaki owalana executive media kubanga newe binyiga oyagala kgenda newe binkubira bo buli ekinyiga bakimanyi ng'akakiiko kati lwaki nziramu mbatotolera ennaku obadde okolera abantu bali views zeeyongere nengezaako okukutemyako nti kino tukikolerwa views n'ogaana ate nga wakavamu ati buleka omunno ogimuwa musiibe bulungi mweraba omuntu omuwa kituwa kitono n'oyogera sigwaso santu bangi bampadde wano ati bulekeza nti eno naaba akola eno ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.